Mwensi si bigambo. Olikigambo abantu bakyogera ensi si bigambo kukola. Ensi kukola naye ensi erimu okukola kwokka etali mu bigambo. Onoosiba mu kasitense niyo onyumyanga tokola. Ensi etali mu bigambo. Ab'amagezi bonna be tumanyi eyo abatatuukanga ku ntikko baabulako bigambo. Ate si kwekulanga kuno. Si kwekulanga kuno. Bizinensi gikuba abantu mu maaso. Interview kyeki. Biba bigambo. Ekisookerwako bakama abo baagala mubooleko obwanga. Ayogera atya bye biraga nno n'amagezi. Anti ebigambo babiteresa. Ategeera kwenkana ki? Ategeera intelligence yeriki. Ennaku zino asobola okweyogerako. Abantu bangi abamanyi okukola ebintu. Olaba n'okuzuula kye bayita emotional intelligence. Yes. Era osooka kwogera bigambo le bamanya nti emotionally omusajja ono ali intelligent. Mwagatte ebigambo bye obugezi bwe tubutegeera. Kubanga abantu abamu beekwese munda nga bano musajja teyakula bulungi alinga nsi. Obulungi si bwalina naye nga alina byaterese munda. Ate abamu batunulanga ab'amagezi naye nga bw'ayasabye atandika okwogera lw'otegeera no kati katonda wange. Kakati ate waliwo n'enjogera endala abantu bagyogedde nnyo. Don't blow your own horn. Teweewaana. Teweefuuyira mulere. Kati kambaddiremu tegeka n'omulere bw'onoogufuuwa. Ogugwo. Kubanga gwe bw'oba tegwefuuyidde ensi gye tulimu edduka nnyo. Tuli ku mitimbagano. Abantu bateeka kulya ebigambo nga tomulabanga nako. Abantu abamu ojja kulwawo okubalaba. Musajja yatunga ekkooti eno sijja kumulaba. Bwe kiri. Naye mbuuza n'okubuuza bagiyita batya. Nabagambe bagiyita blazer. Okay, bampe blazer. Kakati gwe bakuyita batya. Enneetegeka yaffe kubanga ebigambo bitandika bigambo mu mutima. Omusajja abadde annyonnyola ennaku ezo. Nanga n'ebintu by'olikola bw'obijjako ebigambo nga tobyogerako buno obwongo bubyerabira. Ekikuuma olutambi kuli recordingako buli bbanga eggere. Era Abajapani bo bagambidda myaka jadda mu kyasa Ssematalo owokubiri awo kyasa kya 18 awo bagamba kyasa 19 mwana mu 8 awo bagamba mbu baali bazudde tekinologi kyali kya 20 kino ekiwedde kyetwavaamu baali bazudde nti ebigambo bye twogera tebibula. You just need to download them. Bisigala waawo. Era baazuula nti omuntu alimu ebigambo bitali downloaded naye. Era ensi yinza obutabiwulirako kubanga teyeetaddemu ku ddaala ebiwaakadde akalungi byeyaleko ensi ebiwulireko. Bw'obanga otegeerera ddala senjeka engeri abaliwo gy'onoobategeeza kyoterese munda. Olw'okubanga ennyumba eno tetusobola gikulabamu nnene osobola giteeka mu bigambo n'oginnyonnyola kubanga byo tebizituwa. Era abantu ebigambo byabyo byabasimattuka obusimattusi ne bigenda nga tebiikole makulu baalaba nnyo. N'okutuuka era emyaka 20 egiyise Yesu yakola ekiwendo ekinene nnyo lwa bigambo. Nabbi w'Abayisiraamu Muhammad emirembe n'okusaasira. Abasajja bazimbe be basajja bokyayogerako ababiri abazimbye omulembe n'emirembe ne bigambo. Obuuza omuntu nti eggulu olirowooza kulanga nti towakana nange okusinziira ku Mukama waffe bwe yatugamba. Myaka ejaayita ebigamba nadda ne famire yaffe n'abaana baffe. Abaana baffe basitula bigambo bayinza okwerabira byakulaba okola naye ekigambo ky'omukadde kyova olaba abantu tubagamba omwana w'omufunire yakadde omutuuzi mwogere kasita t'omutuuzi ensi ejja kumugamba wakyennyumizaako ensi ejja kugamba omwana wo. Ate kakati ne mu social life eno gy'olaba ne wala abantu balaba bakola babiwulira buwulizi bagamba gundi yagamba Jay-Z yagamba ku rediyo bagambye nakiwulidde ddala nga bagamba kubanga ekyo kyaffe. Naye bw'olaba nga tutuuse mu mulembe nga waliyo n'abasumba aboogero abasimattuka ebigambo. Ennaku zino mututabudde anti bigambo nsimattu byansimattu
ate ne yeerabira abamu bye yayogera ati bigambo byerabirikika era abaganda bagamba nti kyerabirwa mugambwa kyerabirwa mugambi naye tekyerabira mugambwa omugambwa atakyerabira kati omuntu mugambe ekigambo kyatali kwerabirako abaami tebamanyi kugamba bakyala baabwe nti I love you olwoyaga nti kimbeera mu mutima muli takyogera ekyo kyotayogedde kifudde muliwo abakyala akwata akaveera k'omwami keyaleeteddemu ebintu bye n'atambula butambuzi n'akuuna nako kigambo kitono tweyanzizza ssebo weebale ekyo kiyinza okubatabula nno ekyo kireete n'emmotoka kigireeta era abakyala mbabulira tuli wano abaami balina ebintu bye balya abaami nabagambye tebabajerega tebabassa wansi tebabanyooma naye abaami balya nnyo senkyu mufuneyo n'amannya ge mubayita olabe kigambo ky'amaanyi eri omusajja ng'abakyala bwe balya ennyo ekigambo you are beautiful I love you kakati ebigambo bye biyimirizaawo society naye gamba kigambo bugambo tunagenda twogera bwogezi ensi si kuyogera tayinza kulaba nga namuzimbira ennyumba mu 98 namugamba I love you kati nziramu byaki ebyo babiddiŋŋana buddiŋŋanyi kozi ne laavu walina kyewayogera laavu bagiseesa ate ekaddiwa etuuka egendako ne bagizigula bagizigula nogizigula kati abantu abamu amakaago tegakyanyuma eringa ntuuyo bw'owummulanga zikala ne baboosi abo boolaba boosi mwegendereze nnyo tomala gaddamu boosi bw'aba tannakugamba ky'omubuulira teweewozaako okwewozaako ne bw'oba mutuufu kubi because oba otegeeza nti oli engeri gy'akufunyeemu ayina ekizibu ku mutwe takufunye bulungi ekyo kikugobya ku mulimu you know boss it is true but you see and I did not ekyo kyeterekere kubanga okuwoza nabyo bigambo oyinza okwogereramu ebirala bayibuli yeegamba mu lufulube lw'ebigambo ebingi temubula kwonoona era abantu bawano boogera nnyo era abantu waliwo n'omutendeko omu alimu abadde mukomera ebbanga lino lyonna muyayogera kigambo ku mukulembeze bino byayogera ku mikutu ate alina okuba oba bituufu oba bikyamu naye kigambo kyokka naye nkubuulira muyivu mu ssettendekero wano erisinga mwasomesa ate muyivu waamu mu luzungu muyita resourceful person yes wamugaso w'omugaso naye ne university ne ssettendekero yaga n'omusaala tebagumuwa bigambo negye bamutute mu kaduukulu n'okumuwozesa bamuwozesa ne baagadde niye buuza yakubaani eŋŋuumi yayogera bwogezi era wano waaliwo eyayogera edda mu mirembe gy'abasekabaka bamwitanga Siroganga kamwakabi gwekassa kamwakabi tekassa Siroganga anyweddemu tonto oba yali anywedde biki ebigambo ne bimuddira mbukabaka bye nalaba eri sijja kubyogera kibe kyama kyaffe abantu bagayalaba kiki ku kabaka yalinda ebyama era wano wetugambira abantu ti n'ebyama bibeere byama ekikufuula omuntu atali muwulenge tomala gajogera bigambo waliyo n'ebigambo byetutereka wano nze nagamba abantu wano wansi wakati w'ensi n'eggulu bwali baawo ekinyaawo kyetubuuka nina byenterese wano byengenda okusuula awo waliwo abantu nga lwali luyombo lutono ne buvaamu ebigambo nze ninayo incidence ninayo embeera eyatuukawo oli yasimattuka ekigambo nga gwakigamba amusinga amaanyi power era bali mu kooti oli amutaddeko amaanyi g'essente n'amaanyi g'abalooya ono ekigambo yakyogerawo kyamusimattuka oli agamba wandebula wandebula n'okulebula ansasule kubanga n'ekitiibwa kyange yakyonona yayonoona engeri gyendabikamu mu bantu onagamba naye nayogera ku bwogezi olwo omukyalo omu yajja mu kansolingi nanga nti omusajja n'alyoka nkuba oluyine mbanga bakubye kiki kyenamukola ekinene konze byali bitya namugamba bugambi kagambo katono bwe kati kagambo kyaka waliwo embeera etabamu bugambo butono abantu tubakyerabira kubanga n'empeke y'omunnyo etta amata agali mu liita 5,000 ekiri ekigambo tekiba kitono kiyinza okukulinnyisa amadaala
kiyinza okulimenyawo n'ogwalandinga bulandinzi ku ttaka. Ogamba oli tonsiriwalirako n'akuviira mu luyi. Kagambo kaki? Weewadde olweza omumba. Kayonoona marriages. Kagambo kamu kayimirizaawo marriages. Era abantu mwe mbagamba ate waliwo n'amaanyi ge bayita obutayogera. Nago wamma maanyi. There is a time when you make a lot of meaning when you are silent. Omanyi nti n'okusirika nakyo kigambo. Netuvuga nga tatunyega kigambo, tatunyega. Nasoma edda nga tusoma literature yali ani Betrayal in the City. Yes. Mwalimu yalina amaanyi g'okusirika. Ayogeza kusirika. Olumu baamusiba mu kkomera n'asirikira omwo. Yowaye nga toyogera tonyega biri batusibye abasajja bato. Namuga sometimes it is prudent to be silent. Yes. Ate ekyokubiri ebigambo gw'oba osooka obyepimira. Bw'oba tookole makulu. Tewali nsonga waaki ovaayo nga togenda kukola makulu. Minzaani gw'oba obeera nayo. Kati ngenda okukola makulu kubanga ffenna mu myaka gino gye tulina egy'obukulu we can only make sense. Tetukyalina budde bwa kuwenga. Kati nze mayambala sikyawenga. I can only make sense. If I will not make sense, I rather not. Ate kasitoweza emyaka 25 bw'oba tokola sense. Oba oyononye emyaka giri gyonna nga batekwa kuzzaayo. Kati ekyokulala ku bigambo nga tufundikira gweweka gw'obivunaanyizibwako kabyogera kubanga bali batandika okusala max nezoofunye ne gy'onoobeera oba oneesiima oba okuva ku olwo teweesiime. Kale nno twogera n'abantu bano betwogera nabo abantu abamu ngeraffe tetwogedde bigambo era abantu abamu babasasula nga bakitunzi ajja buzinawaana kampuni bw'oba weekakasa nti ebigambo olina bingi funa omulimu nga gwa bakitunzi olasane oba biwandiike abalala babigule sengejja kubanga lwaki ebigambo birimu ssente. Ennaku ezo nina abantu be nabadde ngamba ebigambo era sebo eri gye tubeera eri ewaffe ku Spark abantu nembaga tugende mu Bwegasi nabagamba naye gye bwetwabadde ku mukolo gwa Kabaka juzi wano ku matikkira ga 26 abantu bajjukire ndi nayogera kigambo naye abantu abawera emitwalo nga 3 katumaze okusimba olusuku katugenda mu bizinensi y'embuzi tuli Kayunga wano ewaffe ekaato mu Kayonza sub-county. Olusuku lulinga mulukoze mu Bwegasi. Era nasanyusa okuwulira nga ne Ssaabasajja agamba Bwegasi. Naye abantu bano oluusi be tugamba olumu balwawo okuteeka mu nkola kubanga nabo balina ekizibu Enegonde bwe yagamba banyooma ekigambo. Ate abantu beegendereze nnyo tobaako omuntu akujja ku mulamwa n'oggalawo n'enzigizo. Ebigambo ebimu byagazaawo abantu enzigi z'emitima gyabwe. Nze sikyalina muntu gwempuliriza. Nze sikyalina muntu aŋŋamba n'embitegeera. N'asigala nga yeegamba ye nga bw'abiraba. Ate abalala balinayo emboozi ey'omu mutima yadda. Omusajja yasooka okulekawo ebigambo bayogera silently kungulu temubalaba. Naye balina silent conversation. Ekola distraction gy'otamanyi. Buli ajja kati ajjukira biri bye baamugamba luli. Bamugamba luli. Bebamuvuma luli abantu abamu kati mutima gwa jjinja bagaddewo naye seba abantu bazze mu Bwegasi era njagala bano okwongera okubagamba nze ogumu ku mulimu gwenkoze omwaka guno njagala abantu kubanga tokyasobola kukola wekka mu Uganda ya leero. Abantu abangi bajja okukola ensonga ebigambo ebyedda biyinza okubaawo abalala basooka baatubba waliwo yajja n'atufera ebyo nabyo bigambo bikadde. Kati gwe nange tusobola okukolayo ekintu ekinene ne batusanga oba mu faamu yaffe ey'embuzi nze nduubira okulabayo embuzi za miliyoni embuzi ng'emiliyoni emu nga za abantu miliyoni emu bannayuganda nga buli omu ayinamu embuzi ye nga bakoze obwegasi beegamba ebigambo ebinaabongerayo bazimbe n'ekigambo nga bagamba ffe bamayambala ffe bawalusimbi abalijja balitulabirako n'ebigambo tubyogere era nina n'ekintu ekirasebo kyenjagala okusaba wabeewo abantu abatuula we batudde nga boogera ebigambo eby'ebintu eby'ensonga bye bamanyi. Ffe mu seminaariyo gye tubeera batuyigiriza ebigambo think tank. Yes batugamba nti n'oli ne baba yakola nsobi tugiyigako
ne bagamba ono yavuunula bubi bayibuli awo ne muyigirawo ne tusoma so mudamba eri abantu abavuunula obubi ekitegeeza bw'oba muteeka wamu ebigambo n'emirembe gino gye tuyiseemu n'ebintu by'olabye gw'omanyi nti ebyafaayo byaffe tewali abimanyi n'abaana baffe tebabimanyi tetubiwandiise ebisinga tetubyogedde ekyakutuukako ne muzzukulu wo kigenda mumutuukako obuze nti tunaagenda ddi mu maaso nsanyuse nange mbadde abantu balekere enamba y'essimu banakuonako oba ne social media bakusanga wa Twitter kwoli Facebook oli abantu nze social media bamunkooya lwa bigambo kubeera ebigambo bingi esimu yange erina oti 772 43 98 96 43 98 era njagala kusaba abantu basome ebitabo kitabo kyange nga tomala gakola ng'ebyama by'abagagga lwaki tokulaakulana abagagga bye batusinga ebintu bino bigambo bye tutadde mu bwino sebo neyanziza nnyo okunkyazaako kale sebo omusumba Evans Mayambala omulembe guno gubeemu ebigambo ebinaatwongerayo ate nga bizimba waliwo ebyongerayo naye nga byongerayo mu bubi nga bitwogerayo mu kinnya byokwongera eri bikusindika naye twogere ebigambo ate ebigambo babitujjukize nga tetuswala njagala bakijjukize nti wagamba bwoti waliwo omusajja saba mujjukiza byayogera emyaka egiyisa ne byayogedde guno omwaka ate naye ndowooza takkiriza kyakkiriza kubanga oba wayogedde nga bokkiriza bwabaddamu okujjukiza oyagala okwekweka ebigambo saagala kunzijukiza kinswaza naye tukoze bulungi we bali kujja ku sho sebo neyanziza akuume